Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom. Omubaka omwami amanyikiddwa nga musajja mukulu Kangave Fred Charwadachi yavudde mu nkomyo. Ono n'emisango egyamusibya kwe kwali okubeera nga bamusibya akabanga nga bagamba nti yali yakwata omwana oba omusango gwa rape. Kyokka obujulizi bugenze okuvaayo nga byali byabufuzi nga bamusibako matugambuzi ku muliisango. Nkuleetedde emboozi ya Kangave eno osobole okuba Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kubanga ate ojimanya olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira wali ekavule ku kirebe kya NUP agenze maaso n'okubeera nga ayanjula abonna abakwatidde NUP bendera okubeera nga bavuganya ku bifo bya local government nga wano nno wayanjulidde kabineti egenda okubeera nga ekulemberamu ate omulimu gw'okuwangula oboolyawo ebifo ebisimbiddwawo mu Kampala. Kyagulanyi wano wennyini wasinzidde n'abategeeza nti tetuli mu lutalo n'abo petuvuganya nabo wabula njagala tube bampisa tetuzzaayo bigambo era tetuvuma tube abantu ab'empisa tukole ate bangi kye batatusuubirizaamu. Ebyo nno bibadde bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri emu ayanukudde n'abo abamibwa kaadi ne bavaayo ne bategeeza nga kaadi ezo bwe zaali zaagabwa Manchoro era abamu ne bategeeza nga bwe baawaayo ensimbi abalala okubanga mbu balina ground abamu nti twatunda amataka gaffe n'abuuza ani yabagamba ate mutunde ettaka bannaaye okuba ne ground ekitegeeza kwetundako bibyo bingi byayogedde wabula byonna mbikuleetedde mu mbeera yonna munzikirize nga ate mbibatuusaako kakati naawe wennyini njagala okutegeeza David Lewis Lubongoya aliko naye byatubuulidde wabula wano wennyini wetubaate tutandikira. Nze Deni BTN Media Beyond the newsroom kwe mukutu semakutu kuwoli n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulo nkusaba video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu asobola okubeera nga ate agifuna. Awo wennyini njagala nkwe ku bigambo bino bya David Lewis Lubongoya wabula ate kyenjagala okujjukiza nti gwatannatwegatako mu butongole soko subscribing ku BTN Media Beyond the newsroom muhamano subscribing okone mukado kaje personalize okasema all tufune notification ku mboozi zonna zetuteekayo katubiwulirize. Bana abakola simanyi Buganda form 7 simanyi ki batuleka tutambule bawulire kuba katola batandise okukwata abantu baffe akati bw'obogamba nti oli w'amaanyi lwaki olemesa munno okutambula. Okunoonyereza kulaga nti wadde ekitundu ekya Buganda ekisinga okuvaamu emisolo egiddukanya gavumenti kiddiziddwa kati Buganda. Bino ebigambo bya David Lewis Lubongoya ngagamba nti lwaki bwe muba mugamba nti mulina amaanyi mu bantu era mutuleke tugende maaso n'okubeera nga twexercisinga eddembe lyaffe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri registered tugende nga tutambula mu bantu naffe mulabe ku maanyi gaffe kubanga mmwe mulaga nti oba oliawo muli b'amaanyi mwamala. Ebigambo ebyo byonna biwerekereza baani bannaffe banna NRM. Kakati njagala okukujjukizaako nti musajja mukulu ono yali ayagala kifo ky'omubaka wa Busiro East. I think so. Amanyikiddwa nga Kangave Fred bambi n'akwatibwa n'ateekebwa mu nkomyo nga nno ekimuvunaano embunga bamutaddeko omusango gw'okuba nti yarapinga omwana ne bambi Kangave ono birina bingi bye mujjukirako byongenda okuwa naye sooka olabe. Nebansibira obwerere emyaka gyonna mbadde mpita mu kufa. Kati amaziga gaweddewo tuli mu ssanyu. Tuli mu ssanyu.
kumanya naye katonda w'amaanyi era abatuuze nga 9 ku independence tugenda tegeka omukolo wano gwakwebaza katonda okumanya w'amaanyi ne mukomera natikkiriddwayo diguri naye nagenda okugenda nga maze ebibuuzo bya university diguri ey'okubiri era nakikkirwa kati ngenda bana ebigambo ebyo byakangavve ne kankuweeko ne wano ng'ali ku kitebe kya NUP asinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bawayaamu. Yes, kangavve Freddy kakati mukkirize oluvannyuma lwa foto eyo tuyimbe His Excellency Robert Kyagulanyi the President agenda. Musajja wattu bambi olutuusa atuukidde ku kitebe kya NUP. Omuvubuka ono Kangavve Fred y'omu ku bavubuka bemmanyi abasinga okuba abakakkamu era omwetewaaze ennyo nnyini ddala. Kangavve ono yabeera mukwano gwange ku Facebook. I think it was since from 2018 2019 2020. Maliriza wano soma amawulire Kangavve ono twalinga tunyumya. By then y'omu ku baali abakwanaganya ba University eri wano eno wansinge wa Kayanja St. Lawrence. Yes. Era baana bangi byafunira scholarship wao ku St. Lawrence University. So nali njogera ne Kangavve nga nenda graduation yange nangamba omanyi then bona bo maliriza we shall do whatever I can do okulaba nga nfunira scholarship okole upgrade, but I didn't tell anybody kabe wa family yange because I waited for it to happen. Naye nali so surprised yokera ku macho labanga musajja wattu bamukutte ne bamusiba ne bamuteeka munda ne bamusaako omusango nti yakozesa omwana. Hasibiddwa akabanga ne paka obujulizi bwe bubuze n'ateebwa. So byonna bigenda okuggwa okunoonyereza nga zibadde embeera waliwo mpala ya byabufuzi nga kyekyamusibya. Ne bannange baganda baffe mbakubira omulanga guno mulekeraawo okutta careers ne ebirooto by'abantu n'okutulugunya obulamu bw'abantu okutuuka ku serifaanana bweriti. Olw'okuba oyagala position totta munno. 1 omuntu omusaako omusango gwa rape ne defilement. 1 ekisooka mu byo oba ose profile ye. 2 ogenda kwonoona obulamu bwe completely tagenda kuddamu kubanga bwe yali. Kangavve ayinza oba afunye justice naye ng'eruddewo. They normally say justice delayed is justice denied. Essaawa y'olunaku olwaleero kataasange nga n'akalulu akalala tumaze okuddamu okulonda. Naye nga ddala lwaki mutuusa omuntu ku ssa bwe lityo? Let's have that kind of a humanity. Tubeemu n'omutima ogw'obuntu. Tuleme kweyisanga ng'ekitagasa. Because for really mweyisiza ddala ng'ekitagasa kubanga mwagala mmwe mutuukirize ebigendererwa byammwe ng'abantu basekinnoomu. Kikwasa ennaku. Kankuwa ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ku kitebe kya National Unity Platform. Biki ebyo byayogeddeko? Njagala owuliriza abagambye mulekeraawo okukola entalo. Ffe bwe tujja okwesimbawo tetulwanagana na muntu yenna wabula tuliwo okubeera nga tukiikirira abantu ne values z'abantu. Wuliriza wano. Manyi nti tulina ne bannaffe abalala nga ba opposition newankubadde ku mulundi guno bannayuganda ffe be bawa obwesige. Obwesige obwo tubutwale ng'ekyo ekisa kye baatuwa ng'obuvunaanyizibwa bwe baatuwa tekitufuula banjawulo tekitufuula special. So temuddaawo okumumirira abantu be tuvuganya nabo tekituweesa kitiibwa. Temwetaaga na bamentioninga mannya. Si babi balungi lwakuwaffe balungi abasingako. Bali good. Nejasime muli ki beta bakozeeko kyebakola mubawe ekitiibwa. Bannayuganda batuwanya ekitiibwa bwe tuwa ekitiibwa abo abatusookawo basebo ne bannyabo sinze nasooka okujja okuvuganya Museveni baali bamuvuganyizaako
ne bamwangula n'omuwangula. Dr. Besigye yavuganyako Museveni n'amuwangula n'omuwangula emirundi ki? Ebiri. Lwakuba ku mulundi guno Bannayuganda bagamba kati essaawa eno Uganda struggle yetaaga gladiator. Tekitegeeza tebasookawo si ba mugaso. Tubawe ekitiibwa naye twongere ku bye bakoze ate tubisuseewo tukuse ensonga. Honorable bali mwezi Kampala ebadde ne meeya era tusobola gamba nti akoze bubi. Naye ku mulundi guno bagambye Kampala yetaaga ki? Engineer. So nga tugenda eri abantu tubalage enjawulo gye tuleese bwebaawo bagirabirawo. Ne tubalage enjawulo gye tuleese ate ne bannaffe tubawe ekitiibwa ne mu kubawangula tubawangule naye nga tubawe ekitiibwa. Baleme tuyita babi kubanga ne kubaga oba okuwangula tugenda kukola ki? Tutambule bwe tutyo. Kyetwogera kyetuba tukola. Temuwa muntu yenna nsonga etuvumiriza. Temuwa muntu yenna nsonga etuyisaamu maaso. Ebyo bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omanyi by the way gwatamanyi nti Lukwago ono yaliko lawyer wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. By the way simanyi oba yamukyusa naye nga ali lawyer we. Era mu misango mingi gye baalimu Lukwago ono nga lawyer wa Bobi Wine. Naye kubiteeka wansi ekyamazima amatuufu nti Lukwago ne bwebanga gavumenti emukozesa nga bwamu kyetumubuleminga era nga abamu bagamba nti ekituufu emukozesa yes naye ekituufu kiri nti naye aliko byakoze byalwanyeeko. Then Dr. Kano Kiza Besigye aliko byatuuseeko oba oliawo ebimu bye batannatuukako aba NUP oba oliawo ebirala bibasummuzizaako. Naye ye kyagamba tube bakakkamu tube n'empisa osobola ovuganya omuntu n'omuwangula not violently but with respect. Era nga ye agamba nti tugenda mu race tusigamba nti bano babi no they are good but they are not good enough. For us we are better, but let us show that class. Anyway, obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku luno mbwagadde nnyo. Omanyi yagamba nti tugenda mu kalulu protest vote but not in a violent manner. We are not violent. That is his statement always in a quotation. He says, we are not violent. In quotation. Kati kino kyategeeza atandise okushapinga abantu mu mbeera gy'ayagalamu. That's why olaba ng'ebifo byonna byasinga okwetaaga bipositioninzeemu abantu b'otajja abuusa. Abipositioninzeemu abantu b'otajja abuusabuusa. Osange Road Mayor nga musajja mukulu Honorable Bayimwezo Nsuubuga. Ogenda mu buusabuusa otya musajja mukozi mukakkamu. Nokubadde ng'omulaba wa kibuli naye mukakkamu nnyo ate nga ne byakozeeko obiraba. Otunuulira eri bw'aba ali n'eno Ssenyonyi wali abeewo ne wayiswa. Kampala Central mwe muli Lubongoya ogenda bagamba ki? Anyway, omanyi abangi bagamba nti balwanira waneno mu Buganda ye okimanyi nti ne General Museveni bwe yali agenda okuwamba otwale Uganda eno teyagamba nti no katulwa kanteke base emu embalala emu ngiteeke ebushenye endala ngiteeke mwalo endala ngiteeke eggulu endala ejje wano yagenda wa Luweero mu lukoola lwawali e Nakasongola Kyankwanzi Kiboga we yalwanira wuyo pupu ng'ayingidde Kampala teyasooka noonya regions zonna waliwo woyina osooka simba emirandira. I think Kyagulanyi right now wali strategically planned. Kati njagala nkuwe ku video eno endala owulirize Robert Kyagulanyi Ssentamu. Manyi bulungi nnyo tebaafuba nnyo okuyita mu bakulembeze abamu be twalina ne babagula kubanga babasuubiza nti otuwa ssente oba oguze struggle. Mwami Museveni bangi abamu ku bakulembeze be mumanyi be twali nabo yabagula. Muzei Museveni njagala okutegeeza wagula mpewo. Wagula mpewo bakutize ssente zo kubanga Kampala si yakutunda, Uganda si yakutunda. Wali abamu ku abo ne bakansala abaleekaanye ennyo n'abakulembeze abaleekaana abalaba nga tebagenda kufuna kaadi ya NUP. Okusinziira ku intelligence ya National Unity Platform bagamba nti bano baali baagulibwa dda General Museveni. Wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti muzeeyi wagula mpewo munnange era kye twagala okutegeeza nti ate kati eryanyi lye tuleese lipya. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno oyinza omanyi bwe boogera ku kigambo kya nti baabagula
bangi balowooza ku Mathias Mpuuga Nsamba yekka nedda bangi ku bo abafuna ensimbi ne bazivubika era ne basirika era nga ne Bobi Wine abamanyi abamuliddemu olukwe. So amanya baganda bagamba okalya ddaka kati ke kaseera akatuufu kalina obbanga ate ye abafuniramu. Kankwongereko ku eno video endala. Waliwo bangi nnyo abajja mu NUP. Bobi Wine, my president, people power, our power. Naye ng'ayagala tiketi. Era tiketi bw'otogimuwa nolaba kale ntuufu. Ate n'abalala bazifuna tiketi zaffe naye kye basooka okukola kwe kutunda. Njagala okukozesa omukisa guno okutegeeza abalonzi mwenna temwatusaba abantu tubawa akabonero ke bajja nako. Basebo ne bannyabo yeffe National Unity Platform. Era abakulembeze ku local government mitendera gyonna twabasindikidde abakulembeze bangi nnyo bagenda kujja nga bambadde langi zaffe, bangi nnyo bagenda kujja nga bambadde akakofiira, bangi nnyo bagenda kujja nga batwetuumye, bangi nnyo nange kamwa koogera bagenda kujja nga beetimbye ekifaananyi kyange. Sijja kubaayo ku mbeera gye tutambuliramu. Bayinza n'obutatukkiriza kutuukayo. Batandise ddo tuwamba. Waiswa tetumuyina wano, Edi Mutwe tetumuyina wano, Gaddafi tetumuyina, Akirewo tetumuyina n'abalala. So tetuli sure mirundi emeka gye tugenda kwogera nammwe. Naye abakulembeze abatukiikirira, abakiikirira abantu, abakiikirira enkyukakyuka bagenda batuukako, mugenda balaba. Ate tebagenda kugirawo, bagenda kujja n'akabonero, mugenda kalaba. Akabonero ki? Akabonero ambuleera. Ebyo nno bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba nti bwe kuba kutuwamba batandise dda era bannaffe babatutte. Nekye tutalina kukola kwe kubeera nga naffe tubatunda. We are not that cheap. Bye bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obiwulidde bulungi nnyo nnyini ddala. Era abo abagamba nti oyo president wange nga bamusuuta abamubeera ku lusegera agamba mwe mbamanyi byonna bye mukola bya bwereere wabula ekituufu ekyokukola bannayuganda bakimanyi. Kankwe kano katini. Waliwo n'omu gwe baŋŋambako tiyajja n'agamba mwatugamba tugende tunoonye gurawundi. Neŋŋenda mazima n'entunda ettaka lyange sobola okufuna gurawundi. Nate safunye tiketi ne bamugamba ate gurawundi wagitunda, gurawundi eyo gy'oyimirirako. Anyway. Ndowooza bataafuna kaadi. Robert Kyagulanyi Ssentamu abaanukudde bulungi. Ground gy'onoonyaako yeeyo. Be bantu so tekikwetaagisa kutunda. Era kyovala twebuuzanga ebibuuzo okubisa otya posta emitwalo 3 katonnaweebwa kaadi unless ng'olina agendas endala. Ground osobola ozikola ne bw'oba tonnyikiza posta mu kitundu. Bw'omala ofuna kaadi n'ojjuza postas mu kalulu ka bonna akakkirizibwa akakiiko k'ebyokulonda. Ground yesobola okukolebwa without any poster. Okumanya omuntu nti mulungi tekyetaagisa mala kulaba kipande ekyo. Bulungi bw'omuntu bubeera bukoze so si face kungulu kulabako. Ebyo byonna bye bintu bye musaanya okubanga mutunuulira. Anyway, ebyo bibadde bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku bwe lutyo bw'olugezi maaso n'otambula. Anyway, I'm not that all good, but I think by tomorrow I will be fine and yeah, we shall enjoy. Let me wish you a brilliant night and Battere one, I think so. Have a blessed night, my followers. Balabi baffe tubagaliza bye mutuwagaliza completely ekyo kyose kimenyamu. Whoever wishes us bad, we wish it to you. Kyotuwagaliza kyetukwagaliza. Tetukyayina budde bwakwonoonera ku baloga abo. Anyway, batadde baana ba maama ate tusiikalenga guluddene kkiriza zeddeni BTN Media beyond the newsroom. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.